Get back into your seat, into your senses. Weddem Petero bwe yeddamu n'ategeera ebintu ebyo. Ekisooka nga Katonda atumye malayika we. Yakimanya nti wano si mwana wa muntu n'ekkomera baliyita maximum. Naye yava mu maximum prison. Ogenda kuva mu maximum problem. Omusumba Lozias Bujjingo ategeezezza abakkiriza nti eri kyakulwanyisa kisinga ssaala n'abakubiriza okunywereranga ku ssaala kuba ly'ekkubo ery'obuwanguzi. Nasoma olunyiriri mu bikola by'abatume essula ya 12. Peetero bwe baamukwata ne bamusula mu kkomera. Kerode bwe yamusiba ng'ayagala amuttenkeera kubanga yali amaze okutta Yakobo. Ab'ekkanisa ne bakwata essaala. Teri kyakulwanyisa kisinga ssaala. Tokkirizanga ennaku okubbako essaala. Tokkirizanga ekikutawaanya okukubbako essaala. Sigala ng'osaba. Abadde mu kusaba kwa lancha waleero ku Canaan Land n'ayogera ku musaalaba nti Yesu yaggyawo byonna ebyali bisibye obulamu bw'abakkiriza. Peetero bwe yeddamu ebyamubaako nga malayika azze omujja mu kkomera byonna yali amanya ali mu kwolesebwa. Yali amanya alaba vision. Naye waliwo ekyatuuka n'akikakasa nti kuno nno si kwolesebwa. This is a reality. Ng'embeera yembi bw'eri Rio ne mirako yegenda kubeera Rio. Akaatirizza nti omusaalaba kabonero ka buwanguzi kubanga Yesu yasobola okuwangula obulumi bwe yayitamu. Tambulanga nagwo ng'okkiriza munda mu ggwe mwe muteekwa okuba omusaalaba gwa Yesu ng'ogamba nze sina kyempakanya ku musaalaba. Yakomererwa n'afa ku lwange n'aziikibwa ennaku 3 n'akomawo abalabe baffe ne baswala mulamu. Bangi abayitudde obulokozi mu kusaba kwa lancha waleero. Olunaku olwaleero nzikiriza saddaaka gye wawaayo ku musaalaba e Gologoosa. Nzikiriza Yesu nti byonna bye wayitamu wabiyitamu ku lwange. Nzikiriza nti emisumaali ejja kukubibwa gyakukubibwa ku lwange. N'engula ey'amaggwa baagikutika ku lwange. Omusaayi gwe wayiwa n'ogamba nti kiwedde waguyiwa ku lwange. Byakintu Isma, Crossroads TV, Omunnyo.